amazima go akalulu nga tuvudde kukobwa president ate ne ba MP baba bye ne batukayo. Someone made a statement n'agamba nti this was not akalukoba MP, it was not an election, it was rather a selection. Oba kategedde natuddewo kategedde naye natudde n'enkabalabalamu nga kituufu nti akalukoba MP tekwabadde kulonda kalulu wabula kwabadde kusalawo nti ono agende wano ono tagenda ng'otunulira ebifo byonna byonna. Akalulu akaggwa aka 2021 ekibiina kya National Unity Platform kyayingira n'ababaka abaali bawera 6 wabula oluvannyuma lw'oteekawo lukujjukujju abamu baalemesebwa ne babasala mpaka ku 57 MPs. Gwe ssebo oba nnyabo atulaba otwogerera essaawa zino ababaka abayiseemu aba NUP so far abali announced balinga mu 5 ekinene nnyo, naye waliwo abantu abataasobodde kulangirirwa however nga balina buli kimu ekiraga nti baawangudde ababbiddwa in broad daylight. Ng'ovudde kalulu k'obwa president akoko twategedde tebaafudde ku results according ku bantu ababaddeyo. Omukyalo omu abadde wano ku Facebook bamuyita Zulaika ategezezza eggwanga nti Bobi ono yafunye 189, Museveni n'afuna 10 n'afuna 48, babadde bagatta kawano n'alyoka afuna 148. So awo tuveewo si we wandeese, naye ndi kuba MPs omusajja nga Luttamguzi owe Nakaseke bamubbye nga n'ensi eraba era yavuddeyo n'akokkolimira omusajja amanyikiddwa nga Salim Saleh ng'agamba nti ye muntu eyabadde emabega w'okubanga alemesa Luttamguzi okufuna obuwanguzi bwe. Bino ebigambo Luttamguzi bye yayogedde we yabadde ayogerako eri bannamawulire ku nsonga nga bamaze okubba akalulu ke. Yayogedde bw'ati, katukomewo. Twebaza waliwo abantu abamu ab'emitima emirungi naddala abasirikale kubanga gundi ezimu babadde baziwambye dyala forms naye ate abasirikale ne bayambako okulaba nga dyala ezo bazirika balinga era ne balifaalinga kubanga dyala forms zino okubanga wezi zonna tuzirina dyala forms twaziforwardize naye kati ffe tunaamalanga obudde bwaffe bwakinga wano waliwo abanene abajja ne balagira tebaayo n'omuntu n'omu agamba kuba Nakaseke kuba mpulidde ku radio bampadde nawangudde ebitundu 85 ku 100. Salimu Saleh najja n'awa directive eri ow'akakiiko k'ebyokulonda gwe baleese ne muwala wa Tashobi ow'akakiiko k'ebyokulonda gwe bayita aheebwa ya deputy returning officer we Nakaseke. Obwedda bino byonna ebyekifere be babijuza. Musabire eggwanga lyaffe, musabire Uganda. Alright, ku bigambo byetufuna kigambibwa Luttamguzi ayina DR forms zonna eziraga nti akalulu yakawangudde, wabula akolimira era akukkulumira Salim Saleh okuba nti yabadde emabega w'okukola olukujjukujju n'okumulemesa obuwanguzi bwe. Okuva lwe twamaze olonda Luttamguzi n'abakwogera ku kigambo n'ekimu nti agenda mu kkooti. Gwe ssebo oba nnya bandaba Luttamguzi nga tetunabagenda mu kulonda yavaayo n'eyekubira omulanga eri akakiiko k'ebyokulonda ng'akagamba nti waliwo polling stations ezaakoleddwa mu Namunkekeera. Polling station ezo bapulaninga okubbirayo akalulu mu ssemateeka atwala ebyokulonda Electoral Commissions Act. Yes, tewali polling station tekkirizibwa kubeera mu kifo kiri enclosed, erina kubeera mu kifo ekiri gazetted, a public gazetted place. Naye munda mu Namunkekeera abantu babadde tebakkirizibwa gendayo era results ze basomye teri amanyi bazitutte butuuzi. Ekitegeeza nti bakedde kumanya ne bagamba Luttamguzi muwezi no oli muweziri, muwezi no oli muweziri. Everyone yabadde yeebuuza Luttamguzi bamukuba akalulu kwegamba it was
unbelievable. Tosobola kera kumancha n'okikkiriza n'okirowoozaako nti baakuye Lutamaguzi akalulu. Now, living alone Lutamaguzi, wenkutwalako ekibibi gwe ssebo oba nnyaba ndaba. Ekibibi eyo ebiriyo bikaabiza ddala amaziga. Non kibibi Butambala, sorry. Butambala. Omukulu deputy wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, National Unity Platform, deputy president, Muwanga Kivumbi, naye tebaamulangiriridde. Ate ye embeera ye yabadde ekaabyamu ku maziga because ate ekike kyabaddemu n'obulamu bw'abantu abakubiddwa amasasi. Muwanga Kivumbi naye agamba nti DR forms zonna azirina. Era abantu abasinga babadde bagamba oba ozirina right wazitutte ku tali center. N'ava n'ategeeza eggwanga. Naye nga mbutuufu naawe omuntu alaba vidiyo osobola okukozesa obwongo bwo. Obadde mu kalulu, otambudde n'abaana, mumaze okulonda, muzze ewaka okuŋŋaanya DR forms n'ogattagatta, mugende ku kitebe mulindirire obuwanguzi bwammwe. Amanye ne gajja ne gakuba abantu 10 mu makaago. Gwe ssebo oba nnyaba ndaba. Obeeramu ak'obuntu ogenda ku district okubanja obuwanguzi bwo. You cannot. A man lost 10 of his supporters and most of some were polling agents. Tewali we yabadde asobola kugenda ku polling eri ku tali center ku district kubanja buwanguzi. Wabula musajja wattu yakkakkanye nakkiriza nti yesi bassa abantu bange ke kaseera mbeererewo famire z'abantu baneeno be basse. Bye bino ebigambo Muwanga Kivumbi bye yayogedde we yabadde mu maka ge we baakubidde abaana abo amasasi agaabasse. Yagambye bw'ati. Just because omuntu ayagala ekitiibwa honorable nga tomanya abantu tebakwagala n'oyagala kubika kaati kako kakyo tebikola makulu. Enkyoli litotya nti abantu b'okiikirira watta emirambo 10 ate sizooka nti naye ebbali eyo tandise okufuna evidence bantu be basse ekibi babiri bakafa nga kiri mu tawuni eryeddako waggulu awo olwedde babiri babasse. So really kati mukola mutya ebintu bwe bityo because mwagala kuwangula bululu kibi nnyo. Alright. Ebyo byabadde bigambo bya Muwanga Kivumbi. Now, olunaku lw'ejjo yatandise okutalaga ebifo ebyenjawulo mu Butambala ng'agenda mu kuziika kw'abo abaana abaakubiddwa amasasi. Ne Muwanga Kivumbi bambi mumuteeke nnyo mu ssaala mwenna abalaba vidiyo eno. Omusajja olunaku lumu yaziisa abantu 3. N'agenda ewalala ng'aziika buli lunaku aziika. Remember there were 10 people that were shot dead. Naye yayogedde ku kuziika okumu nange mutuufu nawulidde nga n'amaziga gagala kunva mu kiwanga. Yayogedde bw'ati Muwanga Kivumbi. Kaakati maliriza ebigambo byange kubanga nziruka endeese n'ekyerima ate nkomewo ebujumba. Eyo yonna nziika baki bantu bakoze eki battibwa waka. Saba Mukama Katonda abanywezi mu buli kibi Mungu atuweemu ekiki ekirungi. Amaka gano maama taata nange munsonyiwe. Nange sina musango bano sinze nabasse kutirimbula babatirimbulidde mu nnyumba yange mu maka. Saba Mukama Katonda baweemu ekisingako. Nasindise dda wano abantu ndowooza mwabalabye kandi bakira mwabaddeka nenyambako kyensobodde mu kwerekera mikwano gyange. Naye mbasaba buli alinayo gw'atalaba ng'owulira nga tubadde tuli naye
ng'obwomulabo otulatulamu ku kyalo tomukola ki jangu mange kawende ebbanga lyonna okutuuka lwe nalaba ng'embeera ezizze muki mu nteeko n'abalina obulumi waliwo tubadde n'ensibambi ono abamu bakyalina n'amasasi ge babakubye munda osanga bwatyo mundeetere mutwala ne mujjanjaba busobozi bwange eta mu campaign. Alright, oyo yabadde Honorable Muwanga Kivumbi oyabadde ku kuziika okumu yabudde n'asaba abantu bonna yasoosesa abafamire y'oyo omwana gwe yabadde agenza oziika n'agamba newe omusonyiwe si ye yakubye amasasi naye can you imagine nti akalulu kuba MP kasizza abantu 10 people. I can imagine embeera omusajja oyo gy'ayitamu bambi. And you find someone blaming Muwanga Kivumbi, but not rather blaming someone that took the gun and shot those people dead. Kyanaku nnyo eggwanga lye tulimu by the way. Njagala otambuze video eno bampita simple.